Oulanya should go back to Uganda, not seeking treatment here. Kano ke katambi akasaasaana nga waliwo abantu abeekalakaasa mu Amerika ku ddwaliro abadde sipiika gye yaddusibwa okujjanjabwa nga baagala akomezebwe wajjanjabirwe Uganda. The country is okay. Why is he coming here? Why is he coming here? Okuva sipiika Jacob Oulanya lwe yafa, Ssaabalamuzi wa Uganda Alfonse Owiny Dollo azze avumirira ekikolwa eky'okujaganyiza mu bulwadde n'okufa kwa sipiika buli lwaweereddwa akazindaalo okwogerako eri abakungubazi. I am speaking today, when Jacob was still alive, when he could still read his phone, he saw the wickedness that was exhibited by people who come from here. Oulanya, go back home. Agamba mu Buganda abaddemu okuvanga wa myaka 16 n'emikwano gyonna gye yajja apepeya nagyo Baganda nga n'ebitiibwa byatuuseeko byonna zaasembebwa Baganda. When I was nominated to become Deputy Chief Justice, without even thinking, when I looked at the record, my character referees were all Baganda. It just turned out, and I didn't even think about it. Same for when I applied to become Chief Justice. Yategeezezza nti Buganda gy'amanyi ye y'abantu abaaniriza era abasembeza abalala baabadde tasuubira kubalaatira mu kufa kwa muntu. Owiny Dollo agamba waakiri kyandikomye ku bulwadde naye yeewuunyizza abantu okutuuka n'okusojja omufu ku luwonzi ekimuleetedde okubuusabuusa obanga ddala ababikola Baganda. They demonized my brother, your brother. They continue to demonize him even in death. I have defended Buganda among my people, that these people are not representing Buganda. These are wicked, wayward people who are not representing Buganda. Olunaku lwajjo ku nsonga y'emu, Ssaabalamuzi yatuuse n'okutegeeza nti abeekalakaasa baali batinkiza nti ensimbi z'omuwi w'omusolo zaayonoonebwa mu kupangisa ennyonyi okubuusa Oulanya obutereevu okumujja Uganda okumutuusa mu Amerika okujjanjabwa ng'ate nabo omukulembeze waabwe ow'ennono yatambulira mu nnyonyi y'obwa pulezidenti okumutuusa mu Bugirimaani okujjanjabwa. But your ethnic leader, you who were demonstrating, your ethnic leader was transported in a presidential jet to Germany using public funds. He was not entitled. You did not demonstrate. Wabula ekisinza okumweraliikiriza kwe kubanga tewaliiwo omukulembeze ku mutendera gwonna mu Buganda eyavuddeyo okuvumirira ekikolwa kino. And people are judging you by the action of evil people. Where are the national leaders like Kintu Musoke? Where are the Bidandi Salis of Buganda, who inspired us throughout Uganda? Ategeezezza nti okusirika kiringa ekiraga nti eddoboozi lya Buganda lyeyolekera mu baayise ebimpemempeme. How can you allow these lumpens to be seen to be speaking for Buganda? How? The Buganda I know. How? There will be a price to pay. One day, Buganda will produce a national leader and you'll fail to sell that national leader. Forget this thing you're playing with today. That's not politics. But Buganda will produce a national leader. And we would want to go and speak about the true Buganda we know. Bw'abadde awunzika ayongedde okukkaatiriza nti ayagala okulaba abavaayo nga bavumirira enneeyisa eno. These people are not reflecting the true Buganda I know. And you've not spoken about it in the church. The political leaders coming from Buganda have not spoken up so that they are reported, because they are now subdued by these opinion leaders who are taking Buganda to the abyss. That's the only reason I stood up to speak. Ebigambo bya Ssaabalamuzi biriko abalala bebijjeemu omwasi. Beekalakaasa olwa Ronald Kibuule era beekalakaasiza olwa Jacob Oulanya. Ekyo nno kiraga nti bannayuganda ababeera eyo baagala abo abali mu bifo eby'obuyinza babikozese okutereeza ebyenzijanjaba kuba si buli munnayuganda asobola okugenda e Bulaaya. Era nkirabanga ekyokubuzaabuza abantu abali mu kubanja enfa ya Oulanya ne bagezaako okukyusa. Abaganda bagamba kiso kya mbuzi kyerekerera yase ne kitunulira omubaazi. Twagadde okwogerako n'ow'ebyamawulire mu Bwakabaka ku nsonga eno n'atutegeeza nti Obwakabaka bukyetegereza ebigambo bya Ssaabalamuzi era bujja kuvaayo mu kiseera ekituufu. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.